Okukozesa ebiwandiiko eby'obuyigirize ebijingirire wamu n'okujingajinga emikono gy'abalonzi okusemba omuntu okwewandiisa eri akakiiko ak'ebyokulonda byefuze okwemulugunya okutwaliddwa eri akakiiko k'ebyokulonda ku mutendera gw'ababaka ba paalamenti akakiiko bwe kasunsula ennaku ntono eziyise. Ng'ennaku z'omwezi 23 na 24 omwezi oguyise ogwa mukulukusa bitungotungo akakiiko k'ebyokulonda kasunsulamu abantu abavuganya ku bifo eby'obubaka bwa paalamenti abatadda mu byassebeevumya nsogobe eriiso teriva ku kyoto. Wabula oluvannyuma lw'okusunsulamu amateeka agafuga ebyokulonda mu Uganda gawe beetu omuntu eyemulugunya ku muntu asunsuddwa okwekubira enduulu eri akakiiko ak'ebyokulonda bw'abanga aliko ensonga ze yeemulugunyako ezikwata ku kusunsula kw'omuntu oyo aba ayogerwako. Okuva okusunsula lwekwakomekkerezebwa akakiiko k'ebyokulonda kabadde kafuna okwemulugunya okwo era olunaku lw'eggulu akakiiko kano katandise okuwuliriza okwemulugunya kuno. Ssekamwa w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu Uganda Julius Muchunguzi agambye nti bangi ku batwalayo okwemulugunya ku bantu abasunsulwa beesigama ku nsonga ez'obuyigirize obw'abo abasunsulwa nga bagamba nti ebiwandiiko bye bakozesa bijingirire ate ebirala si byabwe. Zeekuusa ku by'okusoma empapula z'ebyobuyigirize ng'oli agamba alina essomero lyagamba yasomeramu teribeerangawo mu Uganda. Omulala n'agamba nti empapula zino bicupuli yazikyusa. Omulala n'agamba nti amannya agali ku mpapula z'obuyigirize tegafaanana n'agwa goono ali mu register. Omulala n'agamba nti ono abantu abamuwagira tebali ku voters register oba nti abantu abamuwagira bawagira abantu abasinga ku omu. So ezo ensonga ze zisinze okuleetebwa eri akakiiko k'ebyokulonda. Julius Muchunguzi agambye nti okwemulugunya kuno akakiiko k'ebyokulonda kaagala okukuwuliriza kukolebweko mu bwangu kisobozese enteekateeka eziddako ez'okukubisa obukonge okutandika mu bwangu ennyo. Kati okwemulugunya okuleetebwa abo abagwa okwesibwa okumemba paalamenti akakiiko kaagala okukuwuliriza mu bwangu kakumalirize kuba ekikulu kati ekiddako eri akakiiko k'ebyokulonda kwe kufulumya oba okutandika okutereeza akakonge ballot paper. Ate ballot paper tesobola kubeera completed nga ensonga z'okwemulugunya tezinawulirizibwa era nezigonjoolebwa kuba abantu abo banaamaze okusunsulwamu n'okuwulirizibwa bayinza okuba nga balina okugenda ku ballot paper oba balina okugibwako ku ballot paper. Etteeka erifuga okulondebwa kw'ababaka ba paalamenti erya Parliamentary Elections Act lissaawo obuyigirize obw'essalira bwa siniya ya 6 eri abantu abagala okuvuganya bakiike mu paalamenti ya Uganda. Okumu ku kwemulugunya okuli mu kakiiko k'ebyokulonda kukwata ku kubuusabuusa okw'obuyigirize obw'abo abeesimbyewo nga kuliko okwatwalibwayo Jeff Tumwebaze nga yeemulugunya ku buyigirize obwa muto wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa nga ye Aine Kaguta Sodo gwe balumiriza okujingirira ebiwandiiko eby'obuyigirize ngono yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Mawogola North. Okwemulugunya okulala kwa mubaka wa paalamenti wa Lwemiyaga Theodore Ssekikubo yeemulugunya ku buyigirize obwa munnamagye Brigadier General Lwashande Emmanuel eyeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Lwemiyaga. N'olwaleero abalamuzi entebe y'obwa pulezidenti nabo bakedde nawanca nga batalaaga Uganda banoonya akalulu kaabwe so nga n'abaagala obubaka bwa paalamenti wiiki eno mwe batandikira kakuyege waabwe. Ku ludda olw'abo abaagala obwa pulezidenti akwatidde ekibiina kya Conservative Party bendera Engineer Elton Joseph Mabirizi wakati mu kwemulugunya nti ssente zimwekubya mpika akano ate nga ye tali mu iPod gye baweebwayoko ku kasimbi nti oba oliawo yandigabanye ku ssente ziweebwa ebibiina akedde kubinaanika nga agenze Namutumba mu Busoga ng'ate olunaku lw'eggulo bwe yabadde e Paris ne Butebo abeeyo bamutegeezezza nti ekisinga okubasumbuwa ye gavumenti okubagobaganya mu ntobazi. Engineer Elton Joseph Mabirizi munna Conservative Party ye yabagambye kimu nti bamuyiire buyizi bululu bw'atuuka mu ntebe ey'obwa pulezidenti mpaawo ajja kubakwatako. Ekyo kikyamu. Investor gwe baleesa azimbawo ekizimbe natta obutonde bw'ensi bwonna nattira ddala olutobazi naye omuntu alimyewo muceere obutonde bw'ensi babusigalawo. Njagala okubasuubiza mujja kuddawo
mangu ddala nga nze mu bukulembeze mugenda kubanga mulimu omucere gwammwe mu ddembe mugenda kuddawo mu ntobazi mulimu omucere gwammwe ade babagobawo okuleetawo bainvesita ekyo kikyafu so mugenda kukwata ku ssente za namaddala ekyo kye babadde bagula nga babagula obusente butono ate n'omaliriza nga gwogenda ku dduuka osanga guli waggulu mbasuubiza obutale. Akwatidde ekibiina kya Alliance for National Transformation Bendera Meja Generali Girigoli Mugisha Muntu Oyera ategezza laadiyo y'embuga Kyabasa mujugumiza ggwanga nti okusoomozebwa mu byobulamu kungi ddala mu bantu era bw'akwata bw'ati entebe ennene asuubira bino okubitereeza. Girigoli Mugisha Muntu Oyera atubuulidde nti n'embeera y'enguudo naddala mu byalo ssaako okudondola abalimi ebirime byabwe bimu byo by'omutwe kwe kusaba bannayuganda bamwesige bamuyiire akalulu entebe ennene agikwatemu. Ebbula ly'eddagala mu malwaliro abaana obutafuna mirimu n'abo abagifuna yangusi enguudo kale zo mbi nnyo ate okusinga ne bwe tubadde awamu ebirala ebyobwavu bakaaba obwavu n'aba abalimi ebintu byabwe ebbeeyi okubeera wansi. Ekisooka gavumenti bwebanga teyingiddeemu neteeka cost systems eziyamba abantu ngedda waliwo produce marketing board tebijja kuba ebyangu okuvaamu. Ye munna NRM General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa olwaleero agenze Bukedya ne Sironko ate Robert Kasibanto wa National Peasants Party ali mu bitundu ebyebudaka byagenze okunoonya akaluko bwa president olwaleero. Mubaraka Munyagwa Serunga mugati gwa bato wa Common Man's Party leero akalulu akanoonyeza Lamo ne Kitugumu mu Acholi ate Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wa National Unity Platform ali mu bitundu ebye Ankole agenda kukuyega abeekazo ne Kiruhura. Nathan Nandala Mafabi James Majegere owa Forum for Democratic Change ali Busia ne Tololo ate ye Frank Bulira n'olwaleero azzeemu okuwummulamu.